Amanya gange nze Nabukenya Miriam, nkola liquid soap, shampoo, shower gel n'ebyo ebizigo ebiri awo. Nkola sanitizer wamu ne jiki. Emyaka 4 emabega mu 2019 bw'obala emyaka 4 okuva kati obala guno 22 2019 mu 2019 n'okudda eri emabega nali mukozi nga nkola mu office nga nkola nga nze assistant manager nakolako nga accountant ebifo ebisinga nabikolako nenkolako ku bwa manager ne banzisa ekifo nenfuuka assistant manager ne banzisa nenfuuka owa credit nga manja kintu kimu tekya kati bwe twatuka mu 2019 n'endwala abamu ku mmwe muyinza okuba mwawulirako mamange oyo nga yenako omuntu eyali omulwadde w'ensigo n'endwala nengenda ku kitanda obulwadde ne buncunya nga tuli kubwa tebuukye bunaakya naye kyasibula email kyeyali eŋŋamba nga baali bangoba ku mulimu nduddewo okukola ebyo bya 2011 bya 2 meka 20 nga bangoba ku mulimu ekintu ekyo nekimpisa bubi ne bangamba naye bw'onooba owonye osobola okusaba omulimu n'ojja n'okola kitegeeza osobola okusaba ne bakuwa n'obwakkiriina oba n'ojja n'osaba nagamba ojja kujja osabe bwe bw'onaabaawo omulimu ogukuweebwa tunaakuwa tekisigala nti ojja kudda okole ki okole nze kyovala bwe ndaba abantu abeekola ebintu ebyabwe ku bwabwe bannaye twekubireko mu ngalo buli alina kyakola ekikye ng'omuntu afaanyo yeekozesa kubanga nze ebbanga lye nakolera mu butuufu ekitongole ekyo nakikolera emyaka 11 naye bw'otuuka mu mbeera embi mukama wo tasobola kukola ki kujjukira nti kati ali bubi kubanga baali balekeraawo dda n'okunsasula ki omusaala naye ng'alaba era okusigala mu bitabo bye ng'akuvunaanyizibwako watya ng'ofa ne bamusaba keesi okiraba watya ng'ofa ne bamusaba keesi nagamba beyabadde akola nabo tebaafuddeyo kati laba ne keesi tutawaana tayagala kusonda kasawo ka lumbe kasawo ka muceere mu lumbe tayagala kumusaba sukaali kumusaba nku nti kisingako omuntu n'otandika ekintu kyo ne weekolera nga teri agenda kugoba kubanga nze nga sinaakulwala nali mutimbi nga nkamula ne juice ngenda n'akaduuka naye nkumaliza ne bwe nalwala byasigalawo tewali yangoba nti era ne bwe nalwala nga ntubanga mbowaayo so tukolerayo ekimuli ky'okwanjula n'otuleetera tulina birthday party osobola tutimbira ne ntuma abaana ne bakola ki ne batimba naye omulimu gwe nasoma nga n'abangoba bennyini ku mulimu baali basoma kitonoko okusinga nze okirabanga naye nga yakusaawa eyo yalina amaanyi agakola ki agakuwandikira ebbaluwa akole ki nti bannange tufeeyo nnyo ebintu bino ebyokukola ki bye batuyigiriza ate tugezeeko n'okwagala okumanya nze lwakuba nti ssente zibeera ntono tosobola kukola buli kimu naye nze bwe bagamba nti waliwo ekyokuyiga era bwe bagambye nti wano bajja kujja boogere n'abantu nze sifaayo baba naatugamba kasasiro nze nja kujjamu ebitali kasasiro ebyange nkole ki mbitereke nze ne batugamba nti guli luddawa kasita nfuna transport yange n'ekinyanywa ekipa ya soda ne sisiiba njala ntambula n'enkola ki nti mu mbeera eyo nga gye nkunyumiriza oli ku kitanda ebintu byesibye bakusondera ssente baagala kutwala naye olina akisawo n'agamba akugobe ku mulimu nti namala n'okuwona ne bangamba oyinza okujja oba n'osaba omulimu ne mbagamba sikyayagala ne ntuula ewaka we nasangira omwami ono ng'ate ye alina by'amanyi ne mmutuukirira balina byo bwe bakola ne mmutuukira ne mugamba osobola okunjigiriza kino nekino siganye entandikwa ebeera nzibu naye Katonda waliwo ekintu ekirala musumba waffe kye yatugamba jjuuzi nti abantu bonna basaba buli muntu alina eddiini kyendowooza buli muntu ali wano alina eddiini abamu balina ddiini musiraamu mukatuliki museveniside musamize buli omu alina kyakkiririzaamu teri atalina kyakkiririzaamu kati bw'oba osaba Katonda akuwa emikisa Katonda alina gw'osaba akuwa emikisa ng'okolera munno mu ofiisi
oyagala kuwa emikisa munno afe gwe business ogyeddize Katonda abaako emikisa wakuwa ne gikola ki ne gituuka nti kale bw'oba obadde kale ng'oli manager ku mulimu akuwa emikisa bakongeze omusaala bakongeze kampani etasobola kusasula bukadde 100 etukenge kusasula obukadde 100 naye nga bw'oba okola kekisizo zino okola liquid soap bw'osaba Katonda omukisa alina waaguteeka abantu ne beeyongera okugula tutegeeraganye nti tuwe Katonda chance ekola muki mu bulamu bwaffe nga twekozesa ate n'okwagala ennyo okukola ki okumanya nti nze manyi okukola ebizigo ng'ebyo noonyereza nenkola leshoni nenkola oyiro nenkola biki byonna oyiga n'olaba ki ekirungi ky'osobola okukola ki ky'osobola okukola era abantu nga nze abantu abasinga banneewuunya nnyo kubanga bansaba ku misomo gya sabbuuni era mbaayo ogwa sabbuuni oli owaayita era naliyo n'ogwa sabbuuni n'ogujja era mbaayo okitegeere nti nze bwe kaseera obaako ekipya ky'okola ki ky'oyiga noga ono waaba naakwata nnyo bw'olanga bakoze sabbuuni nga gw'omanyi ate mubi nnyo ku gw'omanyi obireko eyo noga sijja kukola ki sijja bikola nti bannange tulina omukisa kubanga n'oluno olukuŋŋaana bwe luti abantu okubeera nga batufaako n'agamba katufeeyo tuyite bannaffe twewe ku magezi tusobole n'okumanyagana kyekisinga obulungi